Nemusoloze sente, nemusoloze sente. Bruno ke bw'otava mu bintu ebyo byakusoloza. Bajja kukubira mu bintu ebyo. Ebintu ebimu Bruno ke bireke nga webiri. Ne soloza mane, soloza mane, soloza mane. Yeah. Sente z'abadde akola bamaneja be babadde baziteekawa. Bruno ke ebintu ebimu tandika bidda wabbali. Tukimanyi oyagala nnyo okuyamba. But abantu bajja kuliisa sente. Gwe buli kimu ekirimu sente yeggwe. Gwasoloza zino, gwasoloza ziri, gwakuba omulanga, gwakaaba. Bruno ke ogenda funa ebizibu n'abantu. Lwa sente. Yes. Lwa sente. Ne poliisi ejja kukwata. Oli afudde. Weefulontinga. Weefulontinze nnyo. Mu bintu ebitaliimu ba Luganda lwo. Ebintu obikolera wa Luganda nti wamma ono muganda wange yafudde. Ne abantu boolabye ettudde. Ne mwaka tegunnayita otandika okubasondesa sente. Kati bakutenda ekisa. Bruno ke va mu bintu ebyo. Ebyokusonda buli kiseera obeera ku internet kusabiriza. Banange munyambe kino, banange munyambe kiri. Abantu bagenda kutuuka bakukoowe. My brother Bruno ke, people are going to get tired of you. Kati family ye bw'eva e Rwanda ne bakubuuza yafudde atya. Why do you carry burdens ezitali zizo Bruno? Koza laki abantu baganye okusonda. Bamaneja b'oyo omukyala yafudde. Sente z'omukyala oyo bulijjo zaakola muziteekawa. Ate nga waliwo n'olugambo olugamba nti omukyala oyo abadde asula wuwo Bruno. Gogo, ti abadde asula wuwo. Mwera nga bwe mumala kyampanya taddaka. Engambo mweziri. Gossip. Nti abadde asula wuwo. Kati ezo engambo zenkuwa ze nawulidde mu bantu. Yes. Naziwulidde mu bantu. Nti omukyala oyo abadde ataasula wa Bruno ke. Kati Bruno bajja kukolako investigations. Nti omukyala ono lwaki kyampanya bwe badde gwa ng'ataasula wuwo. Walumiddwa nnyo kuki? Kibozibozi. Mbwe kibozibozi Bruno ke kyobadde ng'okola ng'omukyala mbwe ate asula wuwo. Ezo zonna stories weeziri. Kakati my brother Bruno, ebintu ebimu oyagala nnyo okuyamba naye bireke. Bijja kuleetera obuzibu. Okusolooza sente kususse. Munsondere. People are going to get tired. Yes. Nenga Bruno ko ino omutima omulungi. Lwakubeera nagwo gulabikiramu sente. You have a good heart in money. Nako tukagatteko. Bruno ke oyamba nnyo mu sente. Yes. Manyi sagala pretense wano. Emirundi gyonna Bruno ke gyolabikiramu okuyamba mubaamu sente. So you have a good heart in money. Omuntu bw'afa osooka n'olindamu. Postmortem neekolebwa. Famire y'omukyalo oyo bandivudde e Rwanda ne bajja. Negwe weeteekako otya obuvunaanyizibwa obw'omuntu gw'olabidde emyezi. Ebintu ebimu Bruno ke tandika okumuvinga consciously. Nti gw'oyinza okuba oyagala kuyamba genuine. Naye ensi gye tulimu si nnungi. Omuntu ajja kufa Bruno bakusibeko ogwa madda. Yes.
omuntu agenda kufa wano bulunoko ochamoke bakusibeko ogwa mada. Take a back seat, contact the family, the managers are there. Lwaki wetekako omugugu ogunaku abantu bayambire wala, abantu babayambira wala. Naye kati bulunoke gwe wabadde semwandu husband, gwe wabadde family member, gwayogera ono behalf of the family, ojja kugwa mu bizibu buluno one time. Kwagala nnyo sente. Wabadde oyogeranga gwe baawe, wabadde oyogeranga gwe family member, omuntu really ojja kugwa mu bizibu olunaku lumu bulunoke olw'okwagala sente. Nemusolooza wano, nemusolooza wali, nemusolooza wano. It's enough. Bulunoke va mu bintu by'okusolooza solooza. Buli kiseera gwayamba naye weetaaga buyambi. Kati oyamba otyanga naawe weetaaga buyambi. You also need help. Omukyalo oyo ayina family, ne mu Uganda muna ayina abantu. They are there. Even in this country, his people are there. Kati webazuula nti yafudde butwa. If the postmortem comes out, nti that lady died of poison, buluno ko omusango ogwona. Teweeyimba mu buli kimu buluno. Buli kimu tokyeyimbamu. Ebintu ebimu bireke. Yamba kolako kyosobodde, take a back seat. Naye buli wembadde mmala ekibooziboozi ng'asula. Buli wemmala ekibooziboozi ng'asula. Abadde asula wa? Mu ntebe. Mujja funa ebizibu bya bwereere. Nedda sittima, by the way. This is a fact. Omuntu wafa teweteekako badde. Yes. Bajja kusibira bwereere. Abantu babayambira wala from afar. Most when it is death, you contact the family takes over, but you are not a family member, you are not a husband. Rumors have it, buli wamade male kibozibozi nga go gasula wa buluno. Yes. Nze mnaye mujja kunkyawako lwakubagamba mazima. Kanze mbirabye. Wanovaayo okuyamba n'ofundikirya ng'ate poliisi ebuuliriza ku ggwe. Yes. Abantu mubayambire wala. Neti tokyambala. Gwayogerera family, gwe husband, gwayamba, gwakaabye nnyo. Kati buluno nakulabye ng'okaaba. Sympathy. Tewali kikaabyawo bulunoke. Just yabadde sympathy. Mukati mb'okaabye nnyo, mb'olumiddwa. Just bukodyo bwa kusolooza sente. Hanumye nye. Mwine ezo eriyo ze mukola. Bunojja mu kamera mbuno okaaba nnyo nga naafudde si wa Luganda lwo. Just sympathy. Mbuba kutenda ekisa. Nedda. Yakaabye buluno. Mutima gwa ngamba naye mama goga abadde amanyi abantu bangi. Buluno kyeki mukaabya. Nange. Oh crap. Naye nga Mukama omwoyo gwagumuze mirembe gogo goodbye. Bwato naye bwe yagenze. Fenna tujja kufa. That is a fact of life. Fenna tujja kufa. Ate fe twafiirwa dda. Era tujja ng'onzungirako. Junior fe twafiirwa dda. Olinga amatako. Nze tojja wange ng'ojja onzungirako. Ng'olowooza nakasooka okulaba emirambo. Guys, fe twafiirwa dda. Olinga amazzi. Twakaaba, twaziika, tewali kipya, nothing new. Era tuli emmere ne twebaka. Gwe kankubuulire. Abantu baziika dda. Gwe tulowooza nti Kati nze Junior bambikira n'endya n'okulya. Twagakaaba ne gaggwamu.
kati tukabisa mabina otuuka n'okaaba amaziga ne gaggwamu n'otuuka kati kufuuwa bufuuyi ng'onyampa bunyampi gwali okabyeko amaziga ne gakuggwa mu kiwanga n'otandika kunyampa bunyampi. That is us. Kati tunyampa bunyampi twakaabakaaba dda ne tukoowa era nze kasi alina amaziga ge nkaaba kubafu gaggwamu kitange yafa taata wange yafa kati nkabirani nkabirani bannange gaggwamu dda era nze bwombikiranga nyampa popo amaziga gaggwamu. I cry every day. Kati it is a process of life. We are all gonna die. Naye nga mulekerawo okufuula abafu business. Yes. Mulekerawo okufuula abafu business. Let the family take over. Bajja basibira bwerere. Ojja yingira muntu nga yafudde butwa. Bakuyite ku police. Obayambeko mu kunoonyereza. Twafiirwa dda munnange. Twafiirwa dda. Fenna tujja kufa after all. Fiki Famaika yabadde ne show ye. Fiki Famaika. Show yabaddeyo eya Fiki Famaika. Abantu babaddeyo bambi Fiki. Era Fiki Famaika ku mulundi guno yakikubye. Luli yakola show ne musala. Naye this time Fiki Famaika ekintu wakikwasizza maanyi. Abayimbi mwazze Shiba, Spice Diana, Chameleon, babaddeyo, Lydia Jasmine, Eddie Kenzo, abayimbi ku luno bambi mwasupportinze Fiki Famaika. Yes, Fiki Famaika ina music. Lwakuba bafani boyina bakyanewuunyisa. Bafani ba Fiki Famaika bakyanewuunyisa. Vuka tebinaaba. Fani base ya Fiki Famaika ndoza bye bine bivubuka bine byagwagwadde ddalu. I looked at the fans really. Waliwo ya walampi at stage. Ndoza bafani ba Fiki Famaika wallahi banewuunyisiza nange. Obedda babagoba bugobi ku stage nga baziwalampa. Bano boxers bali matako bali teba nange nedda. Oba baba fan base ya Fiki Famaika yagina yeka. Still sagitegedde bulungi. Bavubuka bakubwa denjaga. Man Fiki oyina fan base man. Ohabi nevuke byakubwa edda. Bega yobukola balinga mbuzi. Naye kasitabaze. Atabo bayina supernatural avo bali royo Fiki Famaika ina fan base eri royo. Muno vubuka buno obwana obutone inga bwa tabu. Manyi buno bubadi niga. Bubadi niga buno bwana obuto bubadi manye. Mani nalabya abana nentya n'okutya. Era nze nagenze mangu. Abana batulange ebikompola. Balinga mizayiro. Nenga banyumirwa omuziki. Fan base ya Fiki Famaika yo nkambwemu. Baliro yo bagala Fiki Famaika. Nze nabadde naludde okulaba ku muyimbi ayina fan base nga bamwagala Fiki Famaika. Baganja mani bakwagala buno obuvubuka. Natuusa ne bunga watagwani niga. Soko okasale ku ngenja gewunya. Nga wano nasobolawo kweri. Nga bafanyufu. Waliyo tuseko mu concert nenga njaga yekwaniriza watagwani niga. Kasalire Keyo Junior. Nimagamba walapu my main. Ngolu Jamaica oluli wali. WhatsApp walapu my main. Bayina sirangizi zaabwe. Negwe nalabya abana mu ggwanga. Naye Museveni abamanyi. That's the president about you people.
President Museveni ayinza okukwata abanyiti mu baafuga nammwe gye muli man obuvubuka nga butambula ebifuba biri bweru tebambala masaati bali mu nsi yaabwe naye gwe Uganda erabika yafuuka dda Jamaica nga tetumanyi gwe nalabye abaana ku show ya Fiki Famaica be nali sirabangako basiba enviiri omanyi ng'alanga omuceere man these guys I just felt out of place nawudde nga ne wendi sijaawo bayina ebituttwa bye basiba biri ebyalaka Dube bayina ttatu ku mabina bayina ttatu z'emmundu ku guva ku muntu okwekuba ttatu y'emmundu kabina AK47 nze nalabye abaana nenti era Fiki Famaica nakujiddeko ekoofiira oyina fani base baba waliwo oluyimba lwe bakubye mu buli kimu kyekye myaka 15 ekibuga kiwunya emyaka Lukwago gyamaze ku bwa road mayor tewali kyakoze ago ge mazima wadde dustbin emyaka 15 Lukwago gyamazeeko nga ye road mayor wa Kampala byetufunyemu kibuga kuwunya abata suwegi ne bata kasasiro natta abantu ekiteezi byetufunye mu Lukwago tewali kyatukoledde nga bannakampala era neewuunya bannakampala abagenda okulonda Lukwago this time nja kuba mbeewuunya njagala leero otuuke ku bibuga nga Nairobi gendako e Kigali e Rwanda olabe ebibuga we biri Kampala asigalidde mabega lw'abantu nga Lukwago abalwanisa enkulaakulana Lukwago ye buli walaba kasasiro mu kibuga ng'afuna akalulu buli walaba suwegi tuuka mu Kampala today enguudo ezisinga obungi teziina na baabigere we bayita teri kibuga kiina myala giri open ne bw'ogende Dar es Salaam today gende Zanzibar ebibuga byonna bikulaakulanye ekizibu kya Kampala ye Lukwago emyaka 15 agimaze ayogera bwogezi rule of law Lukwago ali selfish tayagaliza bannakampala era ye buli we mugwa mu mataba buli bannakampala balwala endwadde buli we tugwa mu accident yesanyu lya Lukwago bamubuuzizza Lukwago ejjo okoze eki mu Kampala tewali ku mulundi guno Lukwago olina okugenda no position yennyini Lukwago ekukooye emiterio no position yennyini bakooye Lukwago kubanga omutima gw'omubi tegukoma bukomi butaagaliza bannakampala wabula n'aba opposition bennyini Lukwago tabaagaliza bwe tuba tugamba nti President Museveni dictator era aluddeko naawe Lukwago oluddeko naawe Lukwago kati ofuuse dictator toyina byokola Lukwago njagala ombuulira ekintu ky'okoze mu kisanja kyo omwaka guno tewali obeera majimu na maloji gy'osiiba Erias Lukwago bannakampala balina abakutuma majimu n'amaloji gy'osiiba gwe Lukwago buli muntu mubi Jennifer Musisi wamulwanisa Deputy wo Kidandala wamulwanisa Fulanka tumwebaze wamulwanisa bonna badirector ba KCC ebakisaka bonna wali tubaagala kati gwe Lukwago ani gwoyagala mu nsi abo opposition banno tubaagala tukooye ebyobufuzi ebyokuwuddisa abantu Lukwago tukooye ebyobufuzi ebyokulimba abantu bannakampala baboneebone amataba gatwala ebintu byabwe gwenga bwofuna obululu ebyo Lukwago tubikooye tukooye bannabyabufuzi abatulimba nti batulumirirwa naye ng'ate mu nnaku yaffe mwe bafuna akalulu be ba Lukwago Lukwago gavumenti yakuwa emmotoka mpya Range Rover Discovery motambulira bukadde 6 Lukwago otambulira mu mmotoka Range Rover Discovery ya bukadde 6
naye era toyina kyokola gw'oliwo kulwanisa buli muntu aleeta enkulaakulana. Haamu ekintu kyakola kye kituufu. Singa bannayuganda twagala nnyo Haamu kubanga omwalo ogwo bwe guzimbibwa kasasiro n'aggyibwa mwala. Omanyi ababbi ababadde babbira ku mwalo ogwo? Omanyi ababbi ababadde babbira ku mwalo ogwo nga babba amasimu g'abantu ne beekweka mu mwalo ogwo? Do you know how many people abakubiddwa ne bawanguka amannyo ng'ababbi babakuba ne baddukira mwalo ogwo mpaka eri mu Kisenyi? Ebyo Lukwago labika olina mubbi kubanga buli baba balwanisa ababbi mu Kampala Lukwago gwavaayo okubawolereza. Lukwago labika oli mubbi. Yes, Lukwago weetaaga okunoonyerezebwako. Buli we baba balwanisa ababbi mu Kampala Lukwago gwabawolereza. Olabika Lukwago obubbi obubadde ku mwalo ogwo ebadde bizinensi yo. Lukwago ate bali mu kuzimba mwala bagubikke ababbi bagende. Lukwago kyakulumye nnyo. Tuyinza ogenda okwetegereza nga Lukwago gw'omu ku babbi ababadde babbira ku mwala awo kubanga gwe omwala gw'otasulako. Omwala si gwa jjajjaawo. Omwala mukyafu n'ekasasiro waali awunya ogaana otya baguzimbe. Ekitegeeza Lukwago ababbi ababadde babbira ku mwala ogwo Lukwago mwoli. Era nsaba poliisi enoonyereze ku Lukwago. Ayinza okuba y'omu ku babbi abadde babbira ku mwala awo nga tayagala guveewo. Yes, Lord Mayor wansi ki atalina magezi galaba nti eno nkulaakulana era eyamba eggwanga? Muntu wansi ki? Ate Lukwago ne diguli ye ey'amateeka ntandiso gitankana. Lukwago oyinza okuba tewasoma amateeka nga bwe tulowooza. Kale sirako looya musiru atuukaawo nga mu mateeka basomesa development, basomesa economics mu law. Nze sirako looya musiru atuuka ku levo ya Lukwago alwanisa omwalo oguwunya. So tulina okuddayo emakerere. Lukwago tukebere ddala oba wasoma. Tuyinza okuba tuwooza luulu ovulo naye nga bakukopera bigezo. Tewali looya musiru atuukaawo Lukwago olwanisa omwala gwe basuulamu embwa. Omanye endwadde ezivudde ku mwalo ogwo. Buli abulwa ttooyi mu kibuga apama ku mwala. Buli abadde abulwa ttooyi mu kibuga abadde afuna bufunyi kaveera n'apama ku mwala n'akasuka mu mwala. Ng'endwadde zivaawo. Kati Haamu waaba azimbye omwala atuwonya ababbi, atuwonya endwadde ku ssente ze. Bannange, Haamu tannatugambako tusonde, ssente akozesa zize. Tofeerwawo ng'eggwanga. What do we lose? Nothing. Twagala nnyo Haamu. Haamu y'omu ku bagagga abatono abakyalumirirwa eggwanga lino. Amazima googerwe. Haamu yazimba ekisaawe ekyo ekye Nakivubo n'agabira abavubuka emirimu emitwalo 3. Abaana abakola ku kisaawe Nakivubo baganda baffe, baana baffe. Era nga Lukwago alemesa ekisaawe. Haamu talina ssente, ekisaawe tajja kizimba, ekisaawe weekiri. Ekisaawe Haamu kye yazimba kiriko gym, kuliko basketball, kuliko netball, kuliko tennis. Ekisaawe Haamu kye yazimba ekye Nakivubo bazanyirako buli muzannyo. Era emirimu gye giri abaana gye bali bakola abaali babbaawo. Naye Lukwago lwaki gwe buli kiseera gwalwanisa enkulaakulana? Oba oketera ggwanga ddala. Lukwago labika olimbega wa ggwanga ddala nga iwe moro kubanga Rwanda ekulaakulanye, Tanzania ekulaakulanye. Tuyinza okuba wano nga Lukwago olimbega wa ggwanga ddala baakututeekamu aze moro olwanisa enkulaakulana ya Uganda. Kuba gwe buli kimu ekikulaakulanya Uganda tokyagala. Bannange tukole investigation ku Lukwago. Ayinza okuba mbega wa ggwanga ddala nga baamututeekamu. Bwe baali bazimba flyover wali ku Kulokotawa etuwonye jjaamu Lukwago era wagigaana kyokka ogiyitako. Kisajja gwe Lukwago okumanya tutegeera walwala enziku y'obwongo ne flyover wali ogirwanisiza. Nenga jjaamu atta bannayuganda naye kati genda olabe flyover yaggwa emmotoka zitambula bulungi ku Kulokotawa awo.
Lukwago labika walwale nziku y'obwongo. Kakati banna Uganda tweyambe. This time round banna Kampala Lukwago tadda. Enough is enough. Lukwago todda. Ketulonde ku balala. Lukwago tukwegayiridde n'empapula tozijjaayo. Leka tulonde ku balala. Nabaati tubabiti basobola okukola. Emyaka 15 Lukwago toyina kyokoze. Buli bakubuza byokoze oza lulu ovulo tukoye lulu ovulo. Kati twagala lulu of development. Enough is enough. Tukoye lulu ovulo. Twagala lulu of development. Kati tuli ku lulu of development. Ebya lulu ovulo tubikoye. Buli kiseera Lukwago obeera mu ntalo. Obeera mu ntalo na lulu ovulo. Oyina obwo obupapula bw'otambula nabwo obwo obwasiiwuukedda. Toyina wadde dustbin gy'otadde mu Kampala Lukwago. Buli kiseera lulu ovulo tukoye lulu ovulo. Mutwaleko ewalala. Lukwago genda ofuke meeyo ejjinja. Gendako Empigi. Nga waliyo ebibuga Kampala muleke kati. Tutereeze Kampala. This time Kampala abeereko nga Dubai. Wano Donald Trump yasisinkanye abanene bonna abagagga mu America. Donald Trump. Ensi bagagga be bagikulaakulanya. Donald Trump yasisinkanye abagagga mu America mwamulabye. It is the rich that develop the country. Ate Lukwago mu Kampala toyinaamu wadde edduuka. Walina edduuka ly'obumasu Lukwago. Wali ku Blue Room nalyo lyagwa. Nze ekinnuma Lukwago toyina dduuka mu kibuga. Edduuka Lukwago lyalitunda bumasu. Wali ku Blue Room nalyo lyagwa. Kati lulu ovulo tugikoye. Twagala nkulaakulana. Era nebaza nnyo Hamu olw'okutuzimbira omwala gwe Nakivubo n'otuwonya ababbi. Hamu tukwebaza nnyo. Otuwonyezza ababbi. Nze awe nyini essimu yange bagibba. Awe nyini ku mwala. Essimu yange bagibbira ku mwala awo gwe Nakivubo. Eribbi ne ndyaba nga libulirayo eri mu kisenyi. Omala ogula ebintu byo oba otambula n'akaveera nga bakasika. So Lukwago olabika gwe omu ku babbi ababadde babbiraawo kyannaku nti omwala gw'obadde obbiramu tuguzibye. Lukwago genda mu kooti otuloope. Omwala Hamu aguzibye. Aguzimbye kati bagubisse. Kati Lukwago noonya ewalala gy'odda. Kati Lukwago genda tulimba kyekirala. Kati Lukwago kiki ogenda okulimba banna Kampala kyotatulimbye? Ekisanja kye ekyasooka watubulira nti Besigye bamutulugunya. W'okutuwaaka. Lukwago byasookera ddala watulimba w'okutuwaaka. Ne tukuwa akalulu. Kiri ekisanja ekyokubiri n'otubulira Jennifer Musisi. Musisi n'agenda. Kati ogenda kutulimba ki? Lukwago olimbye ensi byonna by'olimbye biweddeyo. Lukwago tokyalina kipya kati kyotulimba. It's time for you to retire.